ne mu concert ezabaddeyo kale Gravity sembera wano Mickey Wine sembera wano nange twabadde n'ebivulu bannange kati nkole ntya tandika subulula bannange bannayuganda munsabire ndi mulwadde awantu bengenda waziwa ate nga wakwogera mazima ate nga bengenda okwogerako bonna amazima mikwano gyange ne bannange temunyiiga nekyagwanyi mumpulidde mwogerako amazima nange neyogerako amazima nese mujjude mwogerako amazima munsonyiwe nze ngenda kukola ntya Gravity mukwano gwange nnyo Mickey Wine mukwano gwange nnyo kale kansomese nze kanjogera amazima bannange nfudde eno programu enzitoweredde kale tukome wano programu enzitoweredde kubanga oba mikwano gyo tusobola jogera kubanga kale twabadde n'ebyana enfudde Gravity tonyigira bukyanga ntandika ku radio sifunangako programu nzibu ng'eno nkalubiriddwa abawuliriza BTFM nkalubiriddwa guma nkumanyi abawuliriza BTFM nkalubiriddwa ne kati kanjogera amazima ekiba kibe twabadde n'ebivulu Mickey Wine Gravity ne tuba ne batumbeetu wano ngenda kusomesa ne tuba n'awirira ngoma no Nigeria flop of the day akasoka ko Mickey Wine soka wa Mickey Munnayuganda mpuliriza success ya Mickey Wine kubana tewali agenze na sente kubana tewali agenze na sente waka kubona ndi logician kubona tewali agenze na sente waka kubivulu ebina tumbeetu bebafunye neka soka njogera kumaka ndi logiko obanyi ndi professor asoka ndi success ya Mickey Wine ya creating ba Gravity ebintu bibiri ebyayambye Mickey Wine yasinze Gravity kuge mazima ngenda kunyonyola abantu ebintu bibiri ebyayambye Mickey Wine omuntu yenna aliteeka Katonda mukamwa nzizenga ndaba interviews za Mickey Wine ng'akulembeza Katonda ate no munne ng'akulembeza malala ampuliza ku BTFM boli wana Katonda mu lujjudde naye ali kuwaana mu lujjudde Mickey Wine ayina empisa Mickey Wine mukopi ngojeko muyisa Mickey Wine ayinachi Mickey Wine ali proud of his God in the public ye factor nambe bino bye mbagamba terayiza bibagamba mwafuna omukisa gwa bajje bwendi fabe mulizi jukirako nti Mickey Wine takolanga interview hata wa mukama Katonda kitiibwa Katonda tayiwa abantu bamwesiga mwena mumpulize kati wadde ndi mulwadde ngenda kufa nti Katonda yabadde asobola kuswaza Mickey Wine mu maaso g'abalabe nze mukama Katonda we yakujja Misiri zamu kama Katonda bila baida Bobi Wine tena kyeyambye Mickey Wine teyewana Bobi Wine Mickey Wine yatobye bibye Katonda Bobi tena kyemuyambye yampostiza na jonga shetuse sagala mwe kwasebo muganda wa Bobi Wine Katonda yayambye Mickey Wine muswaza mu maso g'empologoma okumanya omuntu ayina Katonda akozesa abalabe b'ensobi nsobi kikabyaje yakozesa Gravity yali ku interview ne bamubuuza ku mnaga wa olutagenda funa abantu logically kadima kati ninje nekanjogere logically Katonda abera kusaidia abanyigirizibwa bannayuganda babera kusaidia muntu ko banyigirizibwa Gravity yegulumiza Mickey Wine yekakanya ndegera bukani njogera nga pastor ndikakanya abo abegulumiza ndiraga abagira ntize mukama Katonda wo Mickey Wine bamubuuza mu kamera yagamba ze Katonda yasalawo kadima between me and you abantu bagala muntu omanyi bacha abantu bangobera nina reasoning mbulira nina reasoning abantu bagala ntegeera ya muntu zake yandibadde best opposition leader naye olumu byakola bimufula atategeera kati reasoning ya Mickey Wine gyeddemu Gravity tiyalaga malala nti bannange ngenda kusinga Gravity yagamba Katonda yasalawo bannayuganda ne bagamba omwana ono ategeera mpulira entegeera y'omuntu kintu kikulu nnyo ku success ye nti luliraga abantu bano nti oli arrogant teweeguya abantu kirizagana abantu bakama abo you have to respect your customers and bosses amalala Katonda tagaagala
mu ngero 6:17 waliwo ebintu 7 Mukama byakyawa weewaawo 6 bya muzizo byawulira engero 6 kusomese waliwo ebintu 6 tukutogeze no program gireko bobulago bukabubuke gisome Bible waliwo ebigambo 6 Mukama waliwo ebigambo 7 Mukama byakyawa weewaawo 7 bya muzizo gyali amaaso ag'amalala lwe lusiki ekisooka somawo ngero 6:17 amaaso ag'amalala Katonda akyawa amaaso ag'amalala proud looks tomuntu oba n'amala Katonda akola ki Katonda akyawa olulimi olulimba mpuliriza lwaki sirimba tituwa Bakyagulanyi mwogerako amazima ne munyiiga kubanga nze Katonda yangana okuyimba Katonda akyawa asiga obukyayi mu booluganda Katonda akyawa omuntu ayiwa engalo ezitaliiko musaayi Katonda akyawa ebigere ebyanguyirwa okugoberera ettima buli lw'obeera n'ettima Katonda takusumulula pasita abuulira Katonda akyawa bisome omanyi soma batumanyi kusoma ngero 6:17 leta nsome leta nze nsoma kakati so ya Mickey Wine temumuwana buwanyi wabula mugulumize Katonda kubanga gwe yakulembeza Katonda okumanya afuula amayinja nagafuula emmere Mickey Wine abadde na luyimba ki kiriza gana kadima omuto guno maleta nawe tumanyi Bible giveko Yesu amaaso ag'amalala olulimi olulimba n'engalo eziiwa omusayi butalina musango Bible yino yakanjisomera abantu engero ziruwa muyizo gamba nimba engero yokubira engero 6:17 musibulyono waliwo ebigambo 6 Mukama byakyawa weewaawo 7 bya muzizo gyali amaaso ag'amalala kyekisookerwako olulimi olulimba n'engalo eziiwa omusayi ogutaliko musango omutima oguyunja ebirowoozo ebibi ebigere ebyanguyirwa embiro okugoberera ettima omujuliro ow'obulimba ayogera eby'obulimba n'oyo asiga okukyawagana mu booluganda mwana wange okwatanga ekiragiro kya kitaawo so tolekanga teeka lya nnyoko bisibenga ennaku zo zonna mu mutima gwo kati ye Mickey Wine ni bulwadde yizo kutuka nganze okiriza watu banyinkulimba ngo kikoze kundabisa akati omukulu akikoze kundabisa ati nga bafarisi information aswalidde nze kati mankukubira ujoti sema Bible ngukubira bayo ine kwe kasajja oyine nkwe sulati namuli musulati na ojja kugenda mu ngeri ebintu bitategeereka n'ofuna obuzibu sulati yesana kujemba dengenda kakati Mickey Wine badde ngenda kubanga so y'omwaka tukize yasidikivoko asidikivoko yete bamwegeraageranya ako bonna kakati Mickey Wine jo yasinza abantu yafunye abantu 10,000 meka 3 ku mitwalo 2 naye Mickey Wine atabadde na luyimba Mickey Wine atabadde na hit ampulira nafuna abantu 13,000 tetujja gamba nti maanyi g'abantu Katonda ge maanyi g'abantu kyabadde kikulaga nti bw'oba n'empisa bw'oba ne Katonda bwe bakunyigiriza Mukama akubeererawo ze kitibwa nkiza eri Katonda sigiza maanyi g'abantu Katonda yalaze gravity nti weewekakanya osobola okufuuka ekyamaanyi buli lwoba n'amalala Mickey Wine yayambadde bulungi sound yabadde nnungi ekifo kyabadde kirungi ya performance bulungi abamwerekeddeko bayimbye bulungi ba champion gudo banyumisiza omukolo kugamba show yabadde freestyle ompulidde bulungi naye mu bonna teri yageze kibaita profit namagoba naye Mickey Wine mu public Mickey Wine mu public ye yafunyemu kubanga agenda funa amagoba tugenda tandika omubuukinga nti Mickey Wine otegeke muyona afuna abantu 13,000 sebose abantu 13,000 nga bamitwale 2 kadima abantu 13,000 ekubatwala emunyonyi eri mu nsiko obaako ekyenjawulo Mickey Wine yasikowalinze nnyo kati yaze mu banene ova ku muntu atalina hit najja n'alonki nga nafuna abantu 13,000 nga tewali ayambye Mickey Wine Katonda yamukoze oyita kulimba mboze nyambye Mickey Wine Katonda ne Bobby Mugando tamuyambye Mickey yeyambye bintu bye na Katonda Gravity ate yabadde chief market ya wa Mickey Wine onaku Gravity luyatyobola Mickey Wine mu kamera mbo tagenda sigwe Katonda sigosalawo mbo oyo tagenda kufuna abantu kati chawa Mickey Wine katatenda Mickey Wine okumanya omuntu yena alina omwoyo wa Mukama najja mu kamera n'atamufaako kati Gravity yali afiirwa kyo butayogera ku Mickey Wine kyali kimujjako ki bandi mubuuza banegambye Mickey Wine mwagaliza mikisa ayina abawagizi be nange nina abange Katonda ayaga kulaga muntu nti yegulumiza ati tagenda funa abantu sigwaga ba abantu Mukama Katonda weggulu yagaba abantu otegedde tagenda eyo statement yo kaya kyasize kwa Gravity nebikira echa Gravity kyamulemesiza abantu okuwemula ekyo nakyo yaga ne factor nkulu kuba kati Gravity mukwano gwange okuwemula musaba sikabaka ekisooka kati wulira mbega kunda bisa
katonda bisabega byejoga sikambire kati byogere njogera bintu bya magezi oli mukumanyira bumanyizi kati oli mukukola program ya rwamaja kwatugenda lyo nkwatiremu enyimba za Gravity yakifuula personal nti alina okuyimba ng'enyimba ezikola ki waki okwepicha kuba kwakola ompulira okwepicha kuba kwakola ate soba kuzako bintu birala bikola ki content kintu kikulu kadi masinga nali nzija ku radio nga mpemula abazadde kituufu singa nali mbera ku radio nga nkosa olulimi oluwemula singa katonda yanzijako dda ekisaki akazindaalo katonda okwata ebitundu byekyama n'abikweka natabiteeka mu face ne bamalayo butafumbirwa busire kwini bonna bolaba butafumbirwa kutambuliza bintu mukama bye yabawa bweru kituufu that's why buli muntu azanya blue move but desire rusidayo n'abapuritan nikolo bonna buli muntu yeyambuddeko mu public nga kikoze intentionally naga kanteke yakatambi ifuna erinnya mukama yamujjako ekisa tosobola kubanga buli sawo oyimba nyimba za kuwemula that's by maika nagamye njogera mazima mukwano gw'omuyambulidde mukwana simuya mugamba mazima Gravity akyasobola okudda tugenda muwa emirimu tabeleyo n'abeera depressed for tuli bakwano be naye akyuse mu content kwa yajja ayimba ennyimba ez'amakulu ez'abapaul kafeero kati bwe yakolayo okwepica ne bikwatayo n'alowooza nti byajja okukola ki ebyabadde factor neti yeekwasa Bobi Wine naye bimugamba Bobi Wine yagaja abantu wa Gravity nedda Bobi Wine si katonda ali mu kutereza Uganda ng'ayita mu entertainment industry mwabayimbi mwenna muwa abantu content ow'amagezi nti content kintu kikulu otegera kadima nti buli oyimba nga omusajja asobola okujja mu kivulo ekyo n'omukati abantu zadde olaba ekirasi yabadde wa Mickey be bantu abalina sente basobola spending emitwalo 10 kuba ogenda musoya Mickey Wine nga n'omwana wali naye abayi ba champion gudo nga representing abaana buli okolanga ekintu mulowooze ku next generation abantu nga bameka ekinene bwe mbasiri mystic nga 10 lwabaddeyo 10 kakati batumbeetu babadde kulabonta wonna wajjudde tumbeetu bebazeyo n'amago Mickey Wine yafunye abantu bangi 13 naye expense ekifo kya beyi ebyuma bya beyi city council ya beyi naye ate Mickey aba afunye because afunye capital era Mickey Wine genda mu maaso nga tuva ku mukama katonda yakuwanguza kubanga abantu bangi Bobi Wine bawa drop ne bibalema katuje mpuliza bulungi otegedde bulungi lero rwandi mazeyo gune tumale kali tuli kubayimbi ate tugenda kumala mbadde nja tumaliriza kati mbadde baga so yorunaku so zibadde nyeza akabi so ya leigi yasinga number 1 so ya Sidiki Voko number 2 ate munange Mickey Wine number 3 so yabadde yokuna yabadde yabatumbeetu tumbeetu bafunye abantu bangi ne bategeka kulabolinta wato ne bazeya wakane sente Mickey Wine yafunye abantu expenses abadde ki shey okutano Gravity bakamiliyoni wabuuse wabaddeyo kamiliyoni ajaluno omubuuse azingamba mu bano abeerugogo akamiliyoni yali ku Serena kakati Gravity asobola Gravity agende adde ku drawing board adde ku music wa message akyuse enjogera kintu kikulu zondaba nyomba n'abantu wano nawe yazio na sente actually enkudi yali namba 3 Mickey Wine namba 4 Mickey Wine yabadde namba 4 Ogambe Leigi namba 1 Sidiki Voko namba 2 enkudi namba 3 Mickey Wine namba 4 Tumbetu namba 5 kale zisigadde sazi na makulu Tumbetu lwacho wadi namba 5 Tumbetu bafunye senari sibira bana bakufuna bajjuza la bonda wagujula wonna abatumbetu bakoze ate kati bali serious baziye wakaneki kati Mickey Wine yaptuprovince nti osobola okulwawo nga toyimba amidst all the challenges nofuna baki naye Mickey Wine nasidiki Voko kabonero kampisa ka Mickey Wine kayina empisa ebyaddala ne bokavuma tekanyiiga ne bokavuma tekakusanga ne kayomba empisa kyensibamba gamba nti empisa kintu kikulu mu music era Mickey Wine yafunye breakthrough akota ina byayimba naye ayina ofuna abawandiisi Mickey ayagalina yewandikira agatu tekaga bubblegum music agaveemu atandika okufuna abawandiisi abatuufu abamanyi okuyimba kakati conclusively show ya Sidiki Voko ne Leigi yali tribal kugamba basoga n'abanyankole abanyankole batulaga nti balina sente abasoga ne balaga nti tulina obumu muli bagaga mutujigiriza ne naffe tulina obumu tweyagala mpulira bino pazo najja nakulaga nti empisa n'okwogera mu bantu Mudula ne Gravity bafaanagana ono waliwo ambuuza Mudula ne Gravity sijja bateekamu tebanatuuka wano zino shoze tukompeyalinga naye ate Gravity
tumuwe chance chance gy'omusabira ajja kujagala Gravity kyusa mu njogera kwanza Gravity mukwano gwange Gravity tudde ku drawing board tuyimbe music wa message tuve mu n'ekyeddwaliro kyamu affectinga muko katono ekyeddwaliro ekyantu bamulabanga akyokozo omuki omusajja naye yali nsobi okitegera kadito ogamba kati kyamu affectinga ekyamu affectinga naye nga ekyasinza okumu affectinga teyeekwasa ekintu kyonna message yaba talina kyalonkinga ni ate Gravity yakoledde Mick Wine publicity kati mwemba nkuvugala sawa zino Bobi Wine avuganya Museveni Bobi Wine n'ayitamu n'afuuka president n'asiba Museveni abantu bakyawa Bobi Wine ensi bweri ate muyigenda dynamics y'ensi ti ensi egenda wali muntu anyigirizibwa Mick Wine yabadde anyigirizibwa mu kino ekintu si Gravity yabadde munene kati Gravity yerabira amaanyi ge nti abadde munene ku Mick Wine tinolibeera omuntu omunene weyise ng'omunene kati bika Gravity yega Mick tagenda funa abantu ekintu bayida Gravity yalangidde Mick show Mick Wine yataddemu nnyo era yali emayiga Mick Wine yamubalira bulungi kadima nti Mick Wine singa Gravity yasirika n'atayogera linnya li Mick Wine mu kalango n'ayogera bulungi n'abawagizi Gravity abantu bamwagala bandize naye ndakulu yakala n'alaga nti ye wa kibuli ekibuli kino kisuula ekibuli kirina ekibuli kikola ki ekibuli kisuula ekibuli ekyo yateekamu ennyenye ekyo okwemanya bannayuganda kimanyi tebaagala muntu yemanyi ngomanyi lwaki banjagazi bwensaga nasanza abawala nga batonya omusayisa abayambi n'abayambi nze newobanga ovuga mmotoka faanana abantu b'oweereza tobalaga nti gwe kabaka ebintu bisatu bisobola okuwanguza ensi katonda kasita omwesiga nze kati mpaana katonda zisagala bannayuganda bampaane bayagala sebagala ne bamukyawa Bobi Wine wuyo bamuvuma Besigye bamuvuma kati omuntu omugezi owaana katonda era omuntu yenna ali ku pulogulaamu eno nga tosinza katonda ogenda kubonaabona ne famire ye boneebone nze nzikiriza mu katonda kitaffe yatonda eggulu n'ensi nzikiriza mu Yesu Kristo omwana we n'omwoyo omutukuvu omuluŋŋamya abasiraamu bakkiriza mu ada era asigala ye katonda nze tolina kyoyinza kunkola nga nina katonda era mwenna mukkirize katonda okuloga okusena kuba abasamize ne bagwa bakola munio baluwa basana kola munio baluwa bampe nnaku 3 ngenda kufa mukama katonda wange owa Isirayiri abagamba ani oyo akwata ku professor Bajjo nabadde nfudde jjo nesi abantu te mu ddwaliro wali Emmengo nga sisobola kuvuga mmotoka ababoda ne banzijjamu ne bantwala Emmengo ne bagate mukwata kamera katonda nabadde malaria nga maze naye emyezi ng'emeka nsula bweru nga ntambula sibula katonda kakati tulina ekibiina ky'abahasira ndaba mugamba mwagala kwegata twafunye certificate kanjogere ku bahasira mwebale kusaba twaligestanize ekibiina kyaffe ky'abayiribi omuyiribi ogenda kufuna office omuyiribi ogenda kufuna banka yeekoola omuyiribi ogenda kufuna restaurant yo omuyiribi ogenda kufuna eddwaliro tulina ekibiina kyaffe kyetwakoze katulina kumala kufuna certificate ya cooperative enamba yaffe eri 0772 95 93 33 osindika WhatsApp atugenda kuggalawo group eyokubiri naye egenda kujjula